Kyokka obutafaananako n'enzikiriza endala ezikiririza mu Yesu Kristo oba Yesu Kristo. Ab'enzikiriza y'aba Orthodox wano mu Uganda n'ensi yonna olwaleero lwe bajaguza olunaku lwabwe olw'okunyeenya amatabi. Okuyimba mmisa eno kw'ekkelesiya y'omutukuvu Nicholas Namuŋŋoona kukulembeddwamu Ssaabasumba w'aba Orthodox mu Uganda yonna Bishop Jeronimus Muzeeyi era abato abakulu n'abamawanga amalala bakwetabyemu. Okwawukanako n'enzikiriza endala ezisuuta Kristo olwaleero ababadde mu kujaguza amazuukira ga Yesu Kristo, Abasodokisi bo olwaleero babadde mu kunyeenya amatabi era Ssaabasumba Jeronimus Muzeeyi alambuludde bw'ati ku njigiriza eno. Kati okuva mu mwaka 325 okutuukira ddala ku senture eyo-17 kaŋŋambe twali nga tukwata Pasika nga tutuukiriza ebyo bye twasalawo fenna mwaka gwe 325 ate era nga tutambulira ku kalenda ya Julian. Naye munnaffe Ssaabalabizi munnange owa Roma naintroducinga mu karine ye-17 kalenda empya. Tekyali kibi ku ludda lwa science nange nzikiriza nakyo. Erinamu enjawulo mu mbala y'ennaku ziringa 13 naye ate nga tukwata Pasika twandibadde nga tukwata fenna era ku lunaku olujja. Kubanga nga twakiteekako n'essira anaava ku kino kye tusazeewo ku luno tuyinza okumulaba ng'avudde ku mugendo gw'Obukristo bwennyini. Lwaki? Okuzuukira kya makulu nnyo. Ssaabasumba ategeezezza nti mu kadde kano ekkelesiya eri mu kwetegereza njigiriza eno okulaba nga nabo batambulira wamu n'ab'enzikiriza endala ku kujaguza n'okwefumiitiriza mu nzikiriza ya Yesu Kristo. Ekirungi nti tuli mu kaweefubo ak'okulaba nti tudda bumu. Aba-Orthodox boogera n'Abakatuliki ate era n'Aba-Orthodox boogera n'Abaprotestant. Bwe tunaaba tutuuse okubeera obumu nga ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe yasaba nti babeere bumu nga n'obusatu ffe bwe tuli obumu okulaba nti tutuukiriza engeri y'okukwata mu Pasika ku lunaku lumu. Tuleme kubaleetera kuba nti mugira ki mwesiitala. Wano wasinzidde n'alaga obwennyamivu olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye bw'atyo n'asaba abakkiriza baleme kutwalirizibwa n'okusoomozebwa okuli mu ggwanga n'abasaba okufiisa akadde basabe Katonda amalewo okusoomooza kuno okuli mu ggwanga kati. Naye kati bw'oba n'ennyumba yo olina okwetereza mu ngeri yo. Ndowooza gavumenti ejja kutulowoozaako mu ngeri yonna kuba kati abamu tebajja kutuuka na kugula sabbuuni. Omuti gwa sabbuuni nagusanga nga nva e Tanzania ndowooza 10 gwali 10 mu myezi ebiri egiyise. Simanyi abamu baguteeka 6 sigika 7 ate nga ogwo omuti gwa sabbuuni omunaku wa bulijjo gwakira ki gwakozesa okulaba gakola ki. Sabbiiti eno etandise olwaleero bano bagenda kugimala nga beeteekateeka okwaniriza Yesu Kristo okuzuukira era bakunze abantu okuleeta ebimuli ebigenda okusibwa ku ntaana ya Yesu Kristo n'amagi mu bungi agabeera mu langi ez'enjawulo wakati mu kusanyuka olwa Yesu Kristo okuzuukira. So olwaleero lukulu nnyo gye tuli tutandika olugendo lwaffe tutambula ne Mukama waffe ng'ayingira mu Yeruzaalemi. Tujja kukola n'entaana ya Kristo nga bwe tujjukira nti Kristo bwe yafa nga amaze okukomererwa ku musaalaba baamuteeka mu ntaana ng'akabonero akalaga nti yatufiirira ebibi byaffe era oluvannyuma lw'ennaku 3 n'azuukira okuva mu bafu. Tuli mu kusiiba era wiiki ejja egenda beera Holy Week nga tusinza nga tuleeta ebimuli okola entaana ya Kristo okujjukira nti yatufiiririra nga tuleeta amagi. Tulina okukola amagi agakalaza agalaga amazuukira. Kagamba fenna tuli excited tulimu eri ekkubo lyerimu. Okwawukanako ku balala amatabi gaffe tugakola mu ngeri ya musaalaba era tubeera n'akasaalaba bwe kati tubukola ne obeera ng'olina ettabi ddene tubeera n'omusaalaba naye nga gukoleddwa mu lusansa. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale mu kusaba kw'abagoberezi